abanupu mama solo nga yayocheza ensabula abaana gye bamusabula mbadde nsaba mu advising struggle yebere mu kiyungu bino ebya struggle byetaagamu obufere bungi kwambala ngato ya kilo 8 mbw ate bamenye ebigere si bye ebiri ebyokugatta obutungulu n'ennyanya n'ebijanjalo n'okola akatogo kubanga ensabula abaana gye basabulamu mama solo mama Kampala enkwasize ekisa n'ennaku sisobola kulaba ng'omukazi atyoboola bw'atyo oba yabadde alimba oba yabadde ayigirira speech oba tamanyi ku debatinga oba bagenze kufera balina Uganda bweru mbadde nsaba omukyala tumukwate ng'omukyala ali ku kosi 1 bamuyigiriza mpolo bufere mbadde nsaba tukitegeere twekomeko tusirikeko ekyo nakyo kiyitewo n'ensabula gye musabulamu mama solo emenya amateeka toyinza kulangira mukazi na kumuvuma na kumulengeza bwotyo bana mwe mwakulawulira wamu abata wa mama solo kitiibwa mama Kampala ne mumuvola mutyo mbu speech yawadde za P1 ne mumubuuza ne mu 7 kye yababba nga waneno bwe bali bali mu struggle zaabwe ez'okubabba ettaka bali bagugulana na Buganda Land Board si mu 7 abula abana mumbuuliza mama solo bibuuzo abalage mu 7 kye yababbako nga ne One Love Beach busabala ekola emikolo n'embaga era kamba kubira akalango oba oyagala mikolo n'embaga kiri ekifo bakiyoyota business mukola business kyeza ateeka sente ekifo bakiteeka bilioni 10 kiri One Love Beach busabala bwe boyina omukolo n'embaga twala eri ebimuli ebirungi babijja bweru babijja Germany ne wootuula obutuuzi bwoti akatebe otuula ka milioni 10 abana balina obusungu kuba balina evidence nti muli mu bufere bwa struggle mama solo sigala mu kiyungu abaana bajja kusabula wetamwe struggle omusajja muleka agenda ayige naye ate mama solo olwanti ntandise okuyitira naye kye mwakoze mama solo njagala okubawoninga nti nja kubagoba ku internet